Weewaawo kakati twagala kulaba ku bisulo. Munnaffe ono abuuzizza ekibuuzo ekikwatagana ku bisulo. Ebisulo kye ki? Ebisulo oba ekisulo kye kintu ekikunyeenya omubiri, oba gamba nga bw'onaabeerawo n'owulira nga ku kabina kuliko ekintu ekikunyeenya n'okwatawo nga wanyeenya, kye tuyita ekisulo. Ebisulo bitegeeza amakulu agawerako. Waliwo ekisulo ekikwata wansi w'eriiso, ekiba kitegeeza nti oyinza okufuna embeera ey'ennaku mu bulamu bwo, gamba ng'amaziga, okufiirwa, oba oyinza okubbibwako ebintu byo n'okaaba n'oyunguka amaziga, oba n'ofiirwa omuntu wo. Ekyo kireeta ekisulo wansi eky'amaziga. Ne tujja tuba n'ekisulo eky'okuliiso waggulu. Ekyo nno ekisulo kitera okutegeeza essanyu nti olina by'ojja okulaba eby'essanyu. Ne tujja tuba n'ekisulo ekikwata ku mumwa. Ekisulo ekikwata ku mumwa kitera okunyeenya ku mumwa wano ebbalibbali. Ekisulo ekyo kiba kitegeeza nti ewammwe mu bajjajjaabo abaakusooka mwabangamu abaafuuwanga taba, oba abaaleesanga akataaba. Naye akataaba ako nga si ka mu kisanja wabula nga ka mu mmindi, era nga ekisulo ekyo gy'okka okukifuna kiba kitegeeza nti mu bulamu bwo oba ebbanga ly'ogenda okuwangaala ku nsi, waliwo ebiseera ebijja okutuuka onywe emmindi oba ofuwe emmindi oba oleese emmindi, oba kyetwandiise okuleesa emmindi, okuleesa taba. Gye buva ne gye bwenkana ku ffenna tekuli ku yali amanyi nti omuntu asobola okukeera enkya n'anywa taaba oba n'afuuwa taaba, wabula bw'oba tonnafa ebintu bingi by'osobola okusanga, bingi by'osobola okuwakanya ng'okula, bingi by'osobola okuwakanya ng'ovubuka, naye ensi y'ensi, buli omu y'amanyi ensi bw'agiyitamu, era osanga omusajja omukulu ng'alina ebintu by'akola naye nga mu buto teyabisuubira. Kale nno n'abasamira empewo n'abakola ebintu eby'enjawulo mu mpewo, abamu tebaabisuubira, abamu baalabirawo ng'ensi ebanyigirizza okutuuka okwezuula ne beenoonya, ne bagenda okwesanga nga balina kye bateekeddwa okukola, ate ne bakigondera ne bakikola, ne bafuna emirembe. Kale nno n'emmindi bw'eri, omuntu ayinza okusanga munne ng'anywa emmindi, eby'ennaku zino tebakyaseka kubanga oba tomanyi bijja mu maaso. Ebijja mu maaso mu bulamu bw'omuntu byewuunyisa, okitegedde, byewuunyisa. Oli eyatandikira mulimo guno ng'avubuka agenda okuweza emyaka 4 nga yakakola emirimu nga 6 oba 7. Abamu ayinza okukula nga wa malidaadi, wabula ensi gy'emutwala genda okwekanga ng'osanga ayodde kitooyi nga kyabbi ng'akiyozezza ngalo ne giraavuzi. Kale nno ebyensi bizibu, ebyensi tebikubaganyizibwako birowoozo, ebyensi si byangu. Buli omu wawangaalira abaakoze ebintu by'enjawulo, oluusi n'ebimu by'ataasuubira. Kale nno tulina okubeera abeegendereza ennyo. Ebisulo, waliwo ebisulo ebitambula omubiri gwonna, ne kikwata ku kabina, ne kikwata mu lubuto, ne kikwata mu mugongo, ne kikwata mu kifuba, ne kikwata ku mukono, ne kinyeenya omukono. Ebisulo ebyo bitegeeza nti obeera n'empewo nga zaagala kujja kulamula naye nga zitambulira mu mubiri gwo. Empewo zifaanaganako, waliwo ebiwuka ebibeera mu nnyumba ez'ettaka bye tuyita enfukuzifukuzi ezifukula ettaka. Ebiwuka ebyo ndoza mubimanyi, bitera okubeera mu nfuufu ne bigenda nga bifukula ettaka, naye nga kungulu kuno tosobola kubiraba, wabula bibeera muli mu nfuufu, mu bibeera olaba nfuufu kugenda nga yeenyeenya. Kale nno n'ekisulo bwe kiba, omuntu abeera n'empewo mu mubiri, oluusi emizimu gy'abajjajjaabe, oluusi amayembe g'ekika n'empewo endala ezisobola okukwata mu bisulo, era nga mu bisulo ebyo tusangamu ekitundutundu eky'emizimu, tusangamu ekitundutundu eky'amayembe. Emizimu gikikola n'amayembe gakikola. Ekirala, waliwo omuntu abeera n'obuntu obumutambula mu mutwe nga bulinga obusaanyi, bulinga obuwuka,
nga yeekwata wawulira oba waliwo akawuka katambula naye nga tekaliiwo. Ezo zibeera mpewo nga zaagala kujja kulamula nga tezifunanga kkubo olw'okuba nti ggwe nannyini kutuukibwako mbeera eyo oyinza okuba nga totambulangako naye ng'ate weekanga nga mu mutwe mulimu obuntu obutambula bulinga buwuka, bulinga bumunyeera, bulinga busaanyi naye nga bw'okwatawo tobulaba. Empewo ezo zibeera munda mu mubiri nga zinoonya kkubo gwennyini nga tonnaba kwezuula, tonnaba kutegeera, tonnaba kubako ky'otuukiriza. Ebisulo ebitunyeenya mbabuulidde, waliwo ekisulo ekinyeenya omuntu ku kabina. Ekisulo ekinyeenya omuntu ku kabina kiba kitegeeza nti waliwo empewo ezikubanja okutuuzibwa nga ne bwe buli baddi, ne bw'oba n'amalala kati, ne bw'oba ogamba nti ebyo sibikola, gwe ky'oba omanya nti ebisulo bye bibeera nga bikunyeenya akabina, kiba kitegeeza nti gye bujja oba gye bugenda oba ebbanga ly'onoowangaala mu nsi, olyekanga okozeeko ekimu ku byo. Olituuzibwako n'osamizibwa oba n'osamira oba n'otuula mu lubaali, bye bisulo by'oku kabina. Kale nno nsuubira okuba nti ono abuuzizza ekibuuzo kino eky'ebisulo ateeka okuba nga ategedde, naye ng'era ebisulo twabisomesaako kko emabega eri, lwakuba nti abantu abamu temubikwata bukwasi naye nga twabisomesaako. Weewaawo abakuume Isodde Ddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.